sente ke. Ala nekiroto. Mujibu omuntu bw'abakola seneze nagamba nti kola ekintu kino kikole nga bw'aba akyagala omutima gwe gusanyuse. Nagola materiyo yenna n'amuteekawo mwene mukola ekyomuba atenga abasasula mujibu sayala kubakyala nasasudde trip 7 ez'omusenyu owulidde omusajja akedde ku makya n'akubira nga malize trip 3 bannanga mujantu bakikaki omutima ogw'ekibbi bugenda guteeka mujibu wira sirika omukazi bw'alasana bannange okiwulira niye mulituusaawo obubbi ensawo 67 mu nnaku bbiri zituuse ziwoze ensawaana msimanyi ensawo 2 tonkayanya etripu zabadde 7 ez'omusenyu owulidde omusajja ava kukwena ngamba nti nno mwalese tripu 3 kyeki ekyo bakiyita batya nedda bannange tubeere bantu bakulu nasasudde amayinja bwe nebera nembusasula sereza mmwe nazibawadde sementi mumubbye tonkayanya we manjogera tondeka seleka amakumi 2 okimanye nti nno nawazesa sementi nti ngabe sirika mujibu olina kyonnoonyaako tonkayanya ndeka ngomanye bakola sente esente yange yakikazi njagala kuzimba nnyo mujibu ensawo za gundi ensawo 47 zalazeewa eza sementi mujibu amayinja nanguza amayinja naye munfudde ki mujibu lwaki temubalirira muntu kunyonyo wasi okwogera bwatyo ng'omuntu awumuddeko yeebase nfunye enkizi okuva neebase okuva ku makyakola mpamuddeko nenga tikanneebaka oyogera amatafaali oyogera semini oyogera bakumba sirika kakati kambuuza okuva ku makyakola mulimu ki gwe mmambuddeko okutu bambulako kyeno simu gyekutte olikusimu olekana omuntu olekana tosobola kulaba nti katalina awumuddeko yeebase okuva ku makyakola oli ku simu olekana hajja tikankubuuze okola mulimu ki okuva ku makya mbadde nsena amazina ekirala kati oyagala nkola emirimu ate nkusasulira ki kyekikulakanyanga ndibadde mpumuddeko lwaki ompozesa obwenkaniddeawo nga ndi mumaka gange wali ozimbeko ekizimbe nebakuba batiriyo mujibu kwali kati obanga nansimu booliko kakati ngenda kuwa ekibonezo essimu ngenda kitereka mala okwebaka wabula bwolaba nzukuse nga ntuddeawo jabono n'essimu zisala kudda mukundekanya kutuuka ku ekyo sagala kuyomba nayo katanina ndeka bwe nnebaka nenzukka ojja kujjano n'essimu maama omuntu awumuleko ddi Katalina mujibu abbi omusenyu gwange ne sementi ondeekanira obyagadde oli muwagizi waffe genda ku YouTube subscribe gwe konako bwoti kasita omala okulaba n'onyumira kakoneko teweerabira okoona akade kagenda kujjukiza ddi lwe tutaddeyo buli lunaku essaawa 10 tuteekayo bw'omala okulaba ate sharinga buli wamu teeka ku Instagram teeka ku Facebook sharingira banno bonna abali mu simu yo buli wabeeraawo nga webbowa genda ku YouTube teeka mu Stacia at the house girl ogenda tunyumira people, ladies and gentlemen, if you know that you are there, you like YouTube so much, you enjoy comedy skits, please don't check anywhere. You go live on YouTube, put in Stacia and the house girl, you will get all our skits. Please subscribe. Then you also ring it, you tap the bell. Share. You go on Facebook, you go in Instagram. Please, Stacia and the house girl, you just share, subscribe. You are going to see fire. Why are you beating me like that? I'm very okay. Yeah, I'm very okay. Are you mono? Yes. Oli mono? Yeah, I'm mono.
oyogera oluzungu Katalina I want to show them that Catalina is not that someone who can, like a mango, you can just chew and eat. We're not a joking subject. I'm not a joking subject. Please, you go Facebook, YouTube, subscribe, Sasha and the House Girl. And it's also Saya. And also Saya. Don't forget to Saya. Say as many as you like. Give me 5.